ngenda kusaba comrade mwenna buli akola video ngoyagala enkyukakyuka ngenda kusaba ekigambo kimu omukulu etandikano Kizza Besigye mumuleka akola emirimu gye gyonna mumuleka atambula ensi yonna please kwabagamba ensonga zonna ezikwatagana ku FDC Kizza mumuleka akola byayagala temumwogerako mumuleke ekyo kibasaba ekyokubiri omuntu gwe bayita Mathias Mpuuga Nsamba n'akabinja tumubaleke temuboogerako bakole buli kimu kibaagala bakikole mubaleke bano ba YouTubers abali ku social media bavuma Kyagulanyi mubaleke let them be bakole buli kimu kibaagala mubaleke kubanga okulwanyisa Kyagulanyi kuba werwanyisiza abavuma Kyagulanyi mubaleke kuba gwe mulimu naye wavudde omwami omwajja n'akola ekigambo n'agamba yasobola okusuula Nuupu mu lunaku lumu naye ebigambo bino yabyogedde nga nange kennyini yali antuusizaako ebigambo ebikyamu ne mmuleka kati mukulu Dini Sava kansubire nti video egenda kutukako wakwoli buli omu ogenda kutya njagala musalesale video mugiteeko ku mutimbagano gwonna obegenda ne kwa Lujjazo ne ku Sene njagala egendeyo omukulu tumumala akambayaaya akasengula ennyonyi ekiro gyobera nti bweneekesa tegenda kukola ki kutuuka gyeraga okusookera ddala njala tegeeza mwena bannayuganda omukulu oyo mukozi wa kitongole ekya Criminal Intelligence Unit ekikulu Ddamulira azwero mukozi wa kitongole kya ISO ekikulu Katabaazi the same time mukozi w'ekitongole kya CMI oyo Dindo Bwasava ekyo mukitegedde bulungi nnyo ekyokusatu musajja mukolobero bwengamba mukolobero ye muntu eyeetaba mu bikolwa ebyobufere ng'afera abaana bagamba nti yali abatwala e Bulaaya nga talina kampuni ekola ki etwala abaana n'abakolako ebikolwa ebyobufere n'abafera ekyasinze okunjigula okutu bye bino biga byeyogedde Mpunjaji kubanjiteke kutaka kati wembache mwagala. I can end it seriously. Mbaleka bulesi. Amazima mbaleka bulesi mukole byammwe. Naku Bobi Wine lwalikiriza mu interviewing one on one naye. Gwe lolimanya nti nensi ekyuse. Era asobola kugenda ku interview z'abanne bali. Batatya. Abamutya n'abayaya abafaanana batya mwe bakyali mwenze si batya kambabuulire mazima si batya muyadde n'olunaku n'olu kebeseke ndyeje bati yokubiri kavudde kwanjula katandise mukulu Dini Bwasava kansoke nkuwashuwalinge oba nkuwe ekisuubizo kino tolifuna oba tolituulako bwenyina Robert Kyagulanyi Ssentamu omuggyemu ekigambo wadde omubuuza nti obumyu bwe bwakoze eki bwazadde tolikifuna kabere mukyala we Babi Itungo tolisobola kutuula n'embwenyibwenyi omubuuzi abaana babakozezza atyo bamanagiza tekisoboka ensi etakumanyi kati kangitegeeze obuzibu bwo ekisookera ddala weetaaga osooka otwalako ebutabika bakkebere engalabi yo beekola bulungi olabika wayita tembo nga tomanyi obusungu ono obusungu abujjawa omukulu ono akoze programu nyingi omwani neyokuwaliza mukyala kasiwuukira nti yatakasiwuukira mwabira bulungi nnyo nenzija ne mwanganga era bw'omubuuza gye yakoma ne vidiyo eyo tasobola kukubuulira wa gye yakoma ne vidiyo eyo tasobola kukubuulira ekyo si kyekikulu ekikulu kyekirwa omwami ono alina ekintu kyazanya nga sinagenda ku information yennyini njagala muntagingire famire y'omukyala gwe bayita omugenzi eyali girlfriend we omukyala bamuyita Bolin mugintagingire ne boyfriend we bajje wano tuleke tuluve ku ntono Bolini yono Dini Sava omuwala ono mbaga bamuyita Bolini
mukyalo ono b'okola nabo n'abakutolokako bamumanyi bulungi nnyo omukyalo ono Bolin. Bo bamanyi omukyalo oyo omwami ono bw'ati bw'akola ebintu bye mu kusookera ddala. Munnamawulire yagasoma ekyo kituufu, agobeddwa ku buli leediyo ne TV gy'omanyi mu Uganda. Lwakubega na mpisa mbi ebamugoba. N'asalawo yeekozese. Mu kwekosa n'asigala ng'akola emize gye egimu giruwa. Si mufere mulwadde. Ate mu kuluma teri yamukwatira nsawo. Omwami ono asobola okukolako emboozi nga nfu. Kati olw'okuba nti abantu abamu balina amanyi tebaagala boogerako, ye kennyini ng'ate akusindikira omuntu we ng'ajja ayogera naawe nti owaayi musajja ono nze mumanyi naye tukoze tutya okubanga puroguramu eno agiyimiza obutakwogerako, oyinamu kasente. Kati olw'okuba abantu abamu batyo boogerako ng'okwata akasente ng'okamuwa eyo puroguramu ng'agivaako, agenza akikola ebbanga. Okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu all along, bwe yasooka n'amutuukirira ng'omuntu, president n'agaana omujja ku interview, n'atandika omukuba n'amusindikirako n'amutuukira mugamba ayagala ssente amuveeko. President n'amugamba sirina kye nsobola kukola ku nsonga z'oyogera kuba sizimanyi, oli wadde mbogenda mu maaso kubanga sinadde n'ekikumi wadde ekikuba ennyonyi sikirina, genda okole ky'oyagala. Awo wava okulya n'okkomba essowaani. Wava obusungu naye nga baakozeeko ebikolobero bonna abadde abajjako ssente. Akakodi akabadde akakozesa akalivan psychology ng'ajja nakukolako blackmail propaganda, bw'omala n'akusaba ssente bw'ogaana ozzimuwa ng'akukalakata. Bwe nafuna obuzibu omwami ono yava n'akola video ngenda gizanyeko eddakiika zigenda kubeera 2 mbasumula information mugenda kutya mu recording bino bye yayogera. Ya kipayopayo olw'okuba nti tulina bye twetaaga okukkaatiriza oba kino kibayita breaking news kitwandyagadde okuba n'amawulire ag'ameekusifu ge tulina gw'olwaleero. Ate nno Lobo Wasava era butereevu wano ku Africa Special ne bannaffe abamu Caronet Global Services, Fairways Property Consultancy ssaako n'abalala bonna abateekamu essente nga Mpongo African Restaurant wamu ne Sheikh Ziani omusomi w'eddwa. Tetugenda kulwawo kyenjagala okubategeeza kiri kimu. After confirmed exclusive information from our sources, Fred Kajuli Lumbuye abangi gwe bamanyi nga Chemical ali mu Uganda, era nga wetwogerera okuva essaawa zino ne meeting ey'okuba ng'etandise oluvannyuma lw'okumukunya kyanga ayingira wano mu ggwanga erya Uganda. Abasajja yabasabye bamutwala agenda asisinkane nannyini ssente, the man of all seasons, General Salim Saleh Akandwanaho. Bwe twogerera obudde buno saagala mukyamuukirire nnyo, naye mbabuulidde nti ekiriwo we twogerera kati bali mu kumiitinga. TMC bagesigira kuzanya vili kubana dibatedde emisana. Saavaayo mulumba ne mmuleka akole buli kasasiro nagwayagala. Najja n'akola ekintu ekimu ku madamu Zena Zedriga ne bambe ba parliament ba Nuupu ne tumuleka n'akola buli kyayagala. Naye abadde alina ekintu ky'akola nga afuna memba parliament n'abawa ensimbi ne bamubegera information okuva mu parliament ne ya Nuupu bagimuwa najja n'ayogera. Era mu katambi ke mwawulidde ng'ayogera ne Edi Mutwe ng'amuyisaamu olugaayo yayogedde ku futuso y'omu kwesagala kuddamu kwammaliki eyapule kubanda mubagamba dda nga y'omu ku basources ze n'abalala abadde bamubegera. Kati bintu byadde akola nga bayinza omuyita omuwa ssente zitaliwo, nze yankolako propaganda ne mmuleka. Wiiki nga bbiri namuwoninga ne mugaa toddamu n'olumba oba okulumba omuntu yenna akola programu zo, toddamu kulumba omuntu wankyukakyuka n'enkyukakyuka gireke tulumba Kyagulanyi n'awaka ne mugamba oweesonyiwe Kyagulanyi nja kukwabya ng'awakana. Wagambye osobola okusuula Nuupu gwe omuntu omu.
naye manyi goteeka mu singa osoose n'ozimbira obwana bw'ennyumba ne landiroodi n'omusasula both woosula ne wookolera kyewandisoose okukola kubanga tojja kisobola. Ekyokubiri, bw'ogamba togenda sula noopu ogyetisse ku mutwe kumenya oba epangisa mu nju yo nti ogenda gisuula nga wagitandika dda nga yakatandika. Muganda wange tolina kyosobola kukola, just amajaani goteeka ku caayi amangi ge gakubuzaabuza era gakwambaza galubi ndowooza nti otegeera naye okutegeera kutono nnyo. Kendeeza amajaani, kendeeza amajaani. Kale tugenda ku lwayo. Omukulu ono Dini Sava ogambye nti oyagala kusuula noopu ng'era okozesa abantu bali mu noopu bakuwa information. Kati nange ngenda kukulaga olwaleero tika kampuni ka TNT gano ge mazike kubanga si mazima. Programu yono gyayita TNT ge mazima bagiyita TNT ge mazike si mazima. Kati programu yono kampuni ya TNT ge mazike njagala nkulagire ko lwente ngenda gikuba ngisuule. Otuvira ku video ngotate matema muntu gwono omanya. Anti na obadde okozesa banoopu okubega babegge bakuleetere naye ngenda kukozesa babo mwe n'amanya ebiddako. Eddagala ly'omuliro gubeera mu ki? Omukulu ono mu information gye mugenda okuwuliriza teri maloboozi gange. Kati nga bwe yaga nti asobola okukola akavuyo okusuula noopu naye kakoleka akavuyo. Kakoleka akavuyo kitegeere. Naye kansooke mbwako preamble. Omukulu ono omuwala gwe nabapostingi lunaku lwajjo yamukwana n'amusigula okuva mu maka ga bbaawe. Omuwala ono ne bafuuka omwami n'omukyala. Omwami omukyala n'investinga ssente mu bizinesi za ddiini n'atuuka okubanja ssente, ddiini agana osasula ssente, ddiini ekyavaamu n'akwata omuwala ono n'amutta n'amutwala amuvuga n'amutwala ewaabwe ng'omuwala ali lubuto lwa myezi 7 nga ne famire tetegedde nga tewali wadde postmortem buli kimu nga state yemuyambako. Kati nze nga bwe ngamba nti zebampita chemical ali saagala biteredde kati naffe katukwabye ebisigadde muli neebaza. Buli muntu kwata essimu yo njagala muwulire ebintu bino mugenda kutya emitima gy'abasajja bano. Gwa lutinkudde kunaku olw'Essande ku ssaawa 8:30 nali nva na ku church. Ngenda okuzzaako essimu nga ndabako ebifaananyi bye. Ekifaananyi ekimu nga ali wakati mu kkubo kyekifaananyi kya accident, then ekifaananyi ekyokubiri nga kiraga yali mu mochari kuba kyali kiraga nti kya misana ng'era bamubisse essuuka okukoma mu kifuba. Ng'ekifaananyi kisooka kiraga nti kya kiro naye nga kiraga nti yali ali wakati mu kkubo emmotoka ng'emukubye. Yali alaga nti avuddemu omusaayi mu nnyindo naye nga talina kiwundu kyonna. Ng'avuddemu omusaayi mu nnyindo naye nga talina kiwundu kyonna. Kwe kusoma messages ezaali ziwerekera ekifaananyi ekyo, ebifaananyi ebyo ebibiri omuntu eyali abimpeerezza era ng'ambuulira nti Borin Bazayire yali afudde ng'afiiridde mu kabenje nti emmotoka yamutomera n'afiirawo mbulaga. Ebifaananyi ebyo byampeereza. Naye ku lunaku olw'omukaaga zaali ssaawa 11 n'ayogera ne Borin Bazayire. Twakyatinga ku WhatsApp. Kyaki teyali nnene nnyo, tetwayogerera bbanga ddene naye twakoma okwogera essaawa nzijjukira zaali ssaawa 12:46.
bwe twakoma okwogera yana ngamba tuli bulungi, tetulina tabbu, tetulina buzibu bwonna. Kati enkera ssaawa 8 n'ekitundu ez'emisana wenfunira amawulire ago. Omuntu eyabika Borini nti afudde yali Dean Lowasava. Ye yalangirira eya breaking amawulire ago. Era yafulumya ebifaananyi ebiriri, ekimu nga agangalamye mu kkubo wakati wagamba nti we yafunira accident, ekyokubiri nga kyamuggwanika era nga kikulaga kiina light bulungi, kyali kifaananyi kya misana. Bwe yali afulumya ebifaananyi bye yagamba nti Borini Bazayire actually yateeka ku mukutu ogwa TMC gano mazima, n'agamba nti tufiiriddwa omu ku bakozi bannaffe Borini Bazayire. Emmotoka yamutomedde n'afiirawo omulaga. Yakozesa past tense. Emmotoka yamutomedde n'afiirawo, so si emmotoka emutomedde n'afiirawo. Naye nga alina ebifaananyi ebyekiro ebya accident. Naye ebifaananyi ebyo ebyekiro teyalaga nti oba baali bamuweereza biweereze oba ye kennyini yeyabikuba, wabula ye yaweereza ekifaananyi ekyo ekyekiro, then n'ekifaananyi ekyemisana ekiraga ddala nga kiraga nti kiina light, oba oliawo ekiraga nti omulambo gwali mu ggwanika. Era n'agamba omulambo guli mu lago gye baagututte. Mu communication ya Dean Lowasava yagamba nti baamutomedde ngadda ewaka ewuwe. Era nga bw'otunuulira ekifaananyi kye yafulumya nga omulambo gulaga nti guli mu kkubo nga lya ttaka, nti baamutomedde dda ewuwe. Era ekikubo ekyedda ewa Borini wabadde abeera kya ttaka, oweta n'okuva ku koolaasi n'odda ku ttaka, ku kikubo eky'ettaka. Amawulire ye yagatambuza awo abaana bonna n'abaali bakola ne Borini ne batandika okuba nga ate bakubira abantu abalala okubabuulira. Dean Lowasava talina muntu yenna gwe yali akubidde essimu ku bantu baakolagana nabo oba be yali akolagana nabo, n'abo abaali abakozi ba TMC gano mazima n'ababikira Borini. Taliiyo wadde omuntu omu bw'ati. Ne kanso oba looya wa kampuni ye gwe yateekawo nga kampuni ye gwe bayita Robert, naye teyamukubira kumubikira, wabula baba baziika ku lunaku olw'okuziika lwe yamukubira n'amugamba nti Borini yafudde, emmotoka yamukubye n'afiirawo. Naye nga Borini gw'abadde atuma ewa kanso buli lunaku, buli kimu kyonna ky'aba ayagala ewa looya, Borini yakitambuza. Ng'olaba attachment eriwo wakati wa kanso, Dean ne Borini nga y'amaanyi, nti bwe yandibadde afunye obuzibu bwonna, be bamu ku bantu abandisoose okutegeera nti Borini afunye obuzibu ABCD. Ku lunaku olw'Essande lwennyini, Dean Lowasava yagenda mu ddwaliro e Mulago n'aggyayo omulambo. Tewali amanyi yaguggyayo atya. N'aguggyayo n'aguleeta ku woofiisi w'apangisa, awantu waali apangisawo opangisa si waka wuwe, wabula we yaguleeta n'akomaawo olumbe. Ne weebuuza, awantu nga toli waka wuwo, ekikuggisayo omulambo oguleete awantu w'opangisa nga waliwo ofiisi zo Justy, okumaawo olumbe kyekyaki? Era ku lunaku olw'ekiro ssaawa zaalinga 4, zaalinga 5 ez'ekiro, poliisi nejja mu kifo ekyo. Naye bye yayogera ne Dean tewali yamanya. Yamalawo ekiseera kitono nnyo, poliisi n'eyabuka n'evaawo n'egenda. Era obudde buba bukya, Dean n'ateeka omulambo mu mmotoka n'aguvuga
n'agutwala embalala ebwabwe wa Borini. Borini mukyalo Munyankole azaalibwa Mbalala yewaabwe. Alabagana ne Dini Lobowasaava nga Dini bamaze omugoba ku BBS Terefayina olw'emivuyo gye baamuzuulamu okulya ssente mu bantu, okukola sitole ez'ebicupuli n'ebirala ebiringa ebyo, ne bamugoba ku BBS. Naye agenda okujja ku BBS baali bamaze omugoba ku NTV ne ku NBS. Bwe bamala omugobayo n'alyoka akola kampuni etwala abaana ebweru, ne bamukwata ne bamusiba okumala ekiseera olw'okubba abaana ku ssente ng'abalimbirimbye nti abatwala bweru. Bwe bamala okuvayo mu kkomera kwe kukola kampuni ya TMC Gano Mazima, Tazan Media Concepts. N'akola kampuni eyo ekola production, ekola investigations n'ebirala. Kaakati wamala okukola kampuni eyo asaba omulimu ku BBS abawenga program ya Gano Mazima, ne bamuwa contract, ne bakola contract, ne batandika okukola naye. Kati bamala omugoba ku BBS nga bamaze okulaba emivuyo gye, alabagana ne Borini Bazayire batandika okukolagana mu kuggulawo ofiisi za kampuni eyo n'oggula machines eza kampuni eyo. Borini Bazayire yateekamu almost 80% ku ssente ezaakola kampuni eyo ya TMC Gano Mazima. Yakwata ssente z'emwana muwala, nga bw'omanyi nti Abanyankole bayamba abaana baabwe, ne bw'abeera nga takumanyi kasituba nti mwogera olulimi lumu akuyamba bw'omusaba obuyambi. Borini Bazayire yakozesa chance eyo bambi n'anoonya obusente, n'abukwata ssente n'azikwata n'aziwa Dini Lobowasaava, ne bakola kampuni eyo eya TMC Gano Mazima. N'etandika okubeerawo, n'etambula. Borini Bazayire abadde amanyi buli kyama kyonna ekya Dini Lobowasaava. Bwe yamusisinkana yamujja ku level ey'okubeera business partner, n'amufuula omwagalwa, era babadde baagalana, era abadde nga mukyala we, kubanga yatuuka n'okumunobya ewa bbaawe. Borini Bazayire yalina omusajja akola mu security. Simanyi bulungi oba yali mu ISO oba mu CMI, naye mu bitongole ebyo ebibiri yalinako ekimu kyalimu, kuba yalinanga n'emmundu. Kuba Borini yajjanga n'agamba omusajja yankubye, n'azigirayo n'emmundu n'agiteekawo ku mmeeza, abeera ne pisito. Nze bwe nayogeranga naye, bwe twanyumyanga ng'omusajja amukuba nga bw'agamba, mpaka Dini Lobowasaava yamusigulira ddala okuva ew'omusajja. Era lwe baawukana n'omusajja, lwe lunaku Dini Lobowasaava yasituka n'agenda e TZ e Tanzania ne gurupu yonna eya TMC gye yagenda nayo n'omuwala oyo, ne bagenda e Mwanza, ng'olwagamba nti anoonyereza ku sitole y'Akasiiwuukira, nti e Mwanza muwala wa Kasiiwuukira ne mutabani we gye baagenda ne banona eddagala, ne banona n'omusawo eyajja n'aloga mu kutta Kasiiwuukira. Balina kumutegeera nti eddagala baalijja Mwanza n'omusawo baamujja Mwanza, n'agenda. Dini Lobowasaava yagenda n'omuwala oyo, naye yaleka tasabye bbaawe nti alina gy'alaga, ne bamalayo ennaku eziwera. Yagenda okukomawo nga omusajja ennyumba agitaddeko okufulu endala. Kyokka bwe baatuuka e Uganda, Dini Lobowasaava n'agenda e Jinja n'asisinkana omukazi omulala, ono n'amuleka wano. Ono agenda okutuuka ewaka ng'ennyumba bagitaddeko okufulu. Era bwe yamukubira essimu n'amulagirira, n'amukwasa omuntu n'amutwala mu wooteeri emu eri Lungujja, eri Mutundwe, si Lungujja, eri Mutundwe, bagiyita Hotel 49, eri awo ku ttaano e Nateete, ng'okutta ekidde Mutundwe. Hotel 49 we yamusuza okumala ennaku 4. Dini bwe yamala okujakala n'omukazi ow'Ejjinja n'alyoka akomawo n'asinkana omuwala. Era n'akola enteekateeka
ne ssente ezapangisa ennyumba mwateeka omuwala oyo baazimuwa buwi, mukwano gwe ye yazimuwa. N'akwata ssente za myezi 3 ne banoonya ennyumba, baaginoonya abantu 3. N'oyo mukwano gwe n'anoonya ennyumba ne baginoonya ne bagiraba, n'akwata ssente. Borini Bazayire n'agenda n'asasula ennyumba w'abadde abeera. Dini si ye yagisasula, mukwano gwe yagisasula. Mukwano gwe yateeka ssente nnyingi mu TMC gano mazima. N'asasula amasannyalaze, n'asasula amazzi, n'asasula ofiisi, n'asasula ki, n'asasula kamera. Naye baayawukana bubi nnyo nga tebakyalinnya mu kimu lwa nsonga ya ssente. Omuwala oyo abadde amukozesa nnyo mu ddiiru zonna z'abadde akola. Bwe yali anyumyako ne mukwano gwe ku muwala oyo Borini, lwaki atambula nnyo naye, yamugamba nti omuwala ono mukozesanga kyakulwanyisa, mukozesanga weponi, nti omunyankole wonna w'atuuka bamukkiririzaamu. Bw'atuuka mu ofiisi yonna bw'ayogera olunyankole, kubanga jjukira mu Uganda buli ofiisi ennene eyo ensonga ey'obuvunaanyizibwa erimu banyankole. So bw'otuukayo ng'oyogera Oluganda okuwuliriza kiba kitono. Kati bw'otuukayo ng'oyogera olunyankole buli muntu akuwa mangu attention, kubanga gw'osangayo aba munyankole. Y'ensonga lwaki abadde atambula nnyo n'omuwala oyo. Omuwala oyo talina ddiiru yonna ya ddiini kyatamanyi, gw'abadde akulembeza mu kutula ddiiru zonna byabadde akola okubanga akuba ba MP nti baalya ssente n'ebirala, amala emabega n'agenda n'abasaba ssente, abadde asindikayo muwala oyo. Omuwala oyo n'amala ye n'akutula ddiiru n'aziggyayo ssente. Omuntu yekka gwe yalemererwa okubanga asindikako omuwala oyo yali Bobi Wine. Ddiini ye yeetuukira wa Bobi Wine n'amugamba byamugamba byonna. Bobi Wine n'amugamba tunaalaba, talina 10 wadde kiyamuwa, era y'empalana gy'amulinako, kubanga yagezaako omusindikira omuwala oyo, omuwala n'alemererwa okutuuka ku Bobi Wine. Ddiini ne yeetuukirayo nga munnamawulire, naye talina kyeyafuna kuva wa Bobi Wine kuba yali amwagala mu ssente ne zimulema. Byonna byabadde akola, abadde akulembeza muwala oyo, abadde amukozesa nga kanyeebwa, nga katego. Buli ddiiru yonna enkyafu zonna z'abadde akola omuwala oyo ng'azimanyi, era gw'abadde azikozesa, gw'abadde akulembeza mu kola date games ze zonna. Ddiini Robowasaava yasoose n'abika n'agamba nti omuwala yafudde ng'agenda waka ng'ava ku mulimu. Oluvannyuma n'akyusa statement n'agamba nti omuwala Borini yava ku mulimu ku ssaawa 5 ku Lwomukaaga, ssaawa 5 ez'ekiro, n'agenda e Mengo ku ofiisi eri wali Lungujja, oyita ku poliisi ekikuba ekikkirira ku poliisi kwennyini awali Salt Media eya Bugingo, n'okkirira wansi awo katono nnyo awo waliwo ka roundabout, then wetamu katono nnyo wali ofiisi za TMC gano mazima. N'asooka n'agamba nti yafudde, emmotoka yamukonya agenda waka mu kikubo kye nga adde ewaka. Oluvannyuma n'akyusa statement n'agamba nti Borini yava ku mulimu ku ssaawa 5 ez'ekiro n'agenda e Mengo Katale okugula ebyokulya, nti aba akomawo ng'ali ku boodabooda emmotoka n'ebatomera, nti emmotoka yabatomera ng'ebava mu maaso. Kati aba famire bwe bajja ng'amaze okuggyayo omulambo e Mulago ne bamugamba tutwale ku siini awabadde aksidenti, Ddiini yagaana. Gagamba nti emmotoka yabatomera ng'ebava mu maaso, ne bamugamba owa boodabooda ali luddawa. N'abagamba owa boodabooda talina kiyaba, ne pikipiki talina kiyaba, kyokka ate gwe baali baweese ye n'afiirawo Mbulaga. Kyekyebuuzibwa, gwe baali baweese yafiirawo Mbulaga, naye owa boodabooda yali aweese ng'emmotoka ebavudde mu maaso talina kiyaba, ne pikipiki talina kiyaba. Ekyokubiri, omulambo gwa Borini okusinziira ku kifaananyi kye yafulumya gulaga nga tegwaliko kiwundu kyonna
wadde akawungu akatono bwe kati okujjako okulaga omusaayi mu nnyindo nga guva mu nnyindo. Boring emmotoka bwe yamutomera terina kiwundu kye yamuleetako kyonna. Jesi musaayi oguva mu nnyindo gwokka. Kiki ekyagaana ddiini lwe wasaba okutwala abantu ku siini awali akisidenti? Kyali ki? Ekirala, omuwala emmotoka yamutomera ssaawa 5 ez'ekiro ku Lwomukaaga. Ddiini amubikka ku ssaawa 8:30 ez'emisana enkeera ku Sande. We yategeerera nti emmotoka emukoonye. Bw'abanga yava ku woofiisi n'agenda okugula ebyokulya. Kubanga omuwala oyo awantu yavangawo ne ssaawa 8 ne ssaawa 7 talinaako ssaawa zaavaawo ku woofiisi. Era nga ddiini amuwerekera n'amutwala, kitegeeza baali in communication nti bw'aba afunye obuzibu amangu ekiro ekyo ddiini yanditegedde nti omuntu wange afunye obuzibu. Lwaki ddiini yamubikka nkeera? Ekirala, omuntu n'afuna akisidenti yagamba yafiirawo on sport. Lwaki teyamubikkirawo? Ne bw'abanga tafiiriddewo on sport, omuntu bw'aba afunye akisidenti waakiri oyogera nogamba bannange mukozi munnaffe afunye akisidenti. Lwaki teyayogera nga Boring afunye akisidenti mu kaseera ako? Kati ebyo byonna abantu bye beebuuza. Baali mubuuza aba famire nga talina kyanyega era nga talina kyayogera. Ne bamugamba abatwale ku accident awaagudde accident n'agaana nga tabatwala. Ekirala, omuwala oyo yali lubuto lwa myezi 7. Yagaana omuntu yenna kubanga bano abaana abali ku woofiisi bakozesa, yabagaana okubaako kye boogera nti Boring abadde lubuto. Kitegeeza nti omuwala bamuziise n'oluki? Bamuziise n'omwana munda, kubanga omuntu ng'alina olubuto lwa myezi 7 olwo olubuto luba lukulu. Baba balina omubaagamu omwana ne bamuziika yekka. Tebaakikoze ekyo, tewabadde operation yakoleddwa. Era yalabudde abaana ab'oku woofiisi n'abagamba tewabaawo ayogera, tewabaawo abaako kyanyega nti Boring abadde lubuto. Lwaki yakikwese? Lwaki teyakyogedde? Ekirala, engeri gye yeefuzeemu bode y'omuntu okuva ku ddwaliro okujja no ku woofiisi, kuva ku woofiisi mulambo kugutwala waka amangu ago nga tayagala muntu yenna. Ekyokubiri, talina muntu yenna gwe yabikidde oba gwe yagambye ku bantu abaamulinga ku lusegere nga boonoga nti kaŋŋambe ku mikwano gyange nti waliwo nti omuntu wange anvuddeko oba omuntu wange afudde. Talina muntu yenna gwe yagambye era gwe yabuulidde. Ebibuuzo bikyali bingi ebyebuuzibwa ku nsonga za Boring n'eddiini lwe wasaava. Ddiini bw'aba talina mukono mu kufa kw'omwana oyo, akwate ssente zonna Boring ze yateeka mu kampuni kale aziwa abantu be. Kuba omwana oyo yateeka ssente empitirivu mu kampuni eyo, ate ng'abaana abali ku woofiisi bagamba nti emabegako awo wonna babadde batandise okugugulana ng'omuwala amubanja ssente. Nga mugamba ssente zange nga tezivaayo kubanga bulijjo abadde nga n'omusaala gwennyini tamusasula, kuba bw'atyo ye tasasula. Nga n'omusaala gwennyini tamusasula n'ezze ze yateekamu tezivaayo, tazimuwanga. Mugamba kimu kino ekintu kyaffe, ojja kufunamu kino ekintu kyaffe. Kati ng'omwana agamba kati njagala okukola eryange, njagala ssente zange ziveeyo. Bbanga kimyaka emeka tewaliyo sifunayo wadde 10 ku ssente zonna ze nateekamu. Kati kiteeberezebwa okuba nti okubanjibwa omuwala okubanja ssente ze ziyateeka mu kampuni wandibanga oyo waavudde omutawaana. Bwe kibanga ddala ddiini ali genuine akwate ssente omuwala ze yateeka mu kampuni, kale aziwe bazadde be oba aziwa abantu be.
nabo basobola okuganyulwa mu ntuuyo z'omwana waabwe bwe kiba bwe kityo. Ekirala ddiini alina ekintu kyatandisa si kyatandisa kiwali ye abadde akikola. Agenda buli muntu abadde akolaganyeko naye ne baawukana, kubanga akitegeera nti oyo omuntu antegedde era mmanyi, ategedde abantu benkolagana nabo, alina kansala gwakolagana naye. Kansala wa Nuupu, bano bomanyi abeefuula aba Nuupu abambala obwambazi obukoofiira naye nga mu mutima gwe si wa Nuupu. Kansala oyo wa Nuupu wa mu Kampala agenda mu kanso ng'alina kalikoda, yalikodinga amaloboozi g'abakansala, najja n'amuwaga amaloboozi g'azannya ku puroguramu ze ng'akuba bakansala, akuba ba MP. Amanyi n'okgenda n'asinkana ba MP ne batandika okwogera ebyabwe, n'abajjamu ebigambo n'abirikodinga n'abiwa ddiini. Omuntu omulala gwamubegera gwakolagana naye ye Honorable Sebamala, oyo yamusinkana almost kumpi buli luvannyuma lwa nnaku nga 2 n'abaako information byamuwa, olwo lyajja n'ateekayo. Kati alina bakansala baakolagana nabo ne ba MP baakolagana nabo abeefuula mbu ba Nuupu, naye ate nga babega bubezi bannaabwe. Ne bajja ne bamuwa information ebyajja ateekayo era byajja afulumya. Ne bamutuusa ne ku bantu bajjamu ssente, abamuhoozi n'ebirala ebiringa ebyo. Kati agenda aloopa abaana, buli gwakolaganyeko naye ne baawukana ng'omaze omuzuula, ng'agenda akuloopa nti oli mbega. Waliwo eyali dereeva we, imagine Jesse dereeva, ng'eye dereeva wa kampuni wa TMC bamuyita Adam, yagenda n'amuteeka n'amuloopayo ku Interpol nti mbega, era ayina abantu bakolagana nabo mu ggwanga erya Amerika. Omusajja oyo musajja wankyukakyuka nnyo, era bamukwatako ne bakwatiranga abantu awo aba Nuupu aba NUP, bamukwatako ne bamuggalira okumala ennaku nga ziizo, oluvannyuma n'avaayo. Adamu yabadde ayagala kutambula, n'agenda okumuwa clearance ya Interpol. Yagenza okutuuka mu Interpol ng'erinnya lye gye liri, ne bamugamba tosobola kutambula, olina emisango. Erinnya lye baaliteeka wano, baalireeta, oli mbega. Kati mu kutambula kweyagala okutambula, ogenda kukola mirimu gyo gyakulwanyisa gavumenti. Ne bamubuulira bulungi nnyo, yateekayo amannya, gamba oli akumanyi bulungi nnyo era mwakolanga mwenna, kati gwe n'ova ku mulamwa. Yateekayo n'erinnya, waliwo omuwala gwe yakolanga naye ku makya, baali bamuyita Claire birungi, naye yamuteekayo. Actually yaddira programu ze baakolanga, kuba baabeerangako babiri ku show. Kati yaddira programu ze baakola n'agenda nga ye ne yeesalamu, n'akwata bukilipu nga bulaga Kereya yekka, nga najja obukilipu bwokka bwokka obukuba gavumenti obulaga nti muwagizi wa nkyukakyuka. Bukilipu bwe yasalaasala n'abuwaayo. Kati naye tasobola kutambula kuva Uganda, tasobola kufuna clearance ya Interpol omuwala oyo. So bwatyo bwagenda akola abantu, kiki ekigenda kimuwaapisaayo abantu banne, ate nga ne byayogerayo si bituufu, byabawaayiriza ye byakola okutta fiica ya banne. Tebakyatambula, abantu tebakyatambula, ate nga kati olwokuba nti mbega waabwe bamumanyi, abakolera bamuwulira byabagambye, babikakasa ne babitwala nti ebituufu. Kivulaba abaana babakwata, bwagenda naga nti oyo yakola bw'ati, ebyo abaana bemulaba babuzaawo ne babakwata, byonna yabikola. Mwina kye mumanja
kitalo ddala. Bwe batyo bannayuganda bwe bagenda nga bafa mu nfa etategeerekeka. Abantu bangi battiddwa naye nga weebuuza ensonga etissa bannayuganda tosobola kugitegeera. Munnange abantu abo babeera mu lukwe. Bangi bavaayo ku social media ne boogera ne bakulaga nti gundi mumanyi nnyo. Naye ng'obuuza nti lwaki gundi ayogera ku banene mu gavumenti n'atakwatibwako. Kyokka gwe n'ovaayo buviiro just kwambala kakoofiira amagye ne gakuwamba nti olwanyisa gavumenti. Oli n'avaayo n'akulaga nti ye akuba gavumenti, akuba okuva ku munene agikulembera paka ku baawansi. Naye n'enkya n'omusanga ng'ayinaayina. Olwali ali ku gavumenti akalakata, enkya n'omusanga ku opposition akalakata. Nga twebuuza nti abo bo baliwo bati abakolera ani? Kumbe baabateeka mu buteeso obwo gwe muzannyo gwabwe. Bw'omusanga kuba gavumenti abeera akusika eriyo. Awulire endowooza yo olowooza ki? Bw'odda ku gavumenti nawe n'okuba ng'olowooza ofunye munno bwe mulwanyisa gavumenti, munnange oba olimba. Oyo yennyini bwe baba byakutaddeko agenda okukuggyawo, anti bo tebaagala yogera mazima. Oyogera amazima ku gavumenti eno nga bagamba nti ogikonjera ogiyeekera kugiggya mu buyinza. Bw'atyo eddiini oba wasaava, abantu bangi babadde bamwesiimisa nga bakkiririza mu byayogera nga bagamba ddala ono munnamawulire eyagakenkukamu akuwa first hand information ne batamanya nti musajja wattu akola blackmail ne propaganda okwonoona amannya g'abantu abamu yawo kubafunirako ensimbi. Bw'ayonoona erinnya lyo ng'omuyita omuwa ensimbi obutayonoona linnya lyo. Bw'akolagana naawe empya bizinensi asooka kusika eriyo ku gavumenti eriko ogwawo ogyagala oba togyagala. Bw'omulaga nti togyagala weeyiyo basime. Bangi abafiiridde mu nfa eyo. Naye twebuuza nti abaana b'abantu obattira ki? Oli okuwakanya ky'owagira kitegeeza nti musango ogumussa. Kutambula ne bamafiya nga tetumanyi abadde bamukkiririzaamu. Mutegedde omuntu bulijjo gwe mukkiririzaamu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Sheikh Kayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisusunku kya kinyonyi n'embuusa omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisusunku kya kinyonyi ekyo kisulagu n'embuusa omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye, mpapula ziganye, buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna. Ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa. Mwabalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wa Sheikh Kayire kusumuleko ebizibu nebadde bikutawaanya. Nsanga ku nnamba eno 075 54 66 2.